Bano be bantu abakwata amajambia ne beetemaatema nga just tribes 3 zokka ziganya okukwatagana. Beba abantu. Okumanya abo abantu basosoze basobola n'okusosola omwana owaabwe kennyini. Kati ate olwo Kyagulanyi. Ne bw'olaba bamusosola to the extent wadde yabawasaamu ne tebasobola yadde omuwa akatiibwa yadde tebasobola kumwagala olwo gwe abeesibako nti you are protecting the gains. Which gains are you protecting for? Gains si protecting n'abaana abantu olaba basobola okuboola owaabwe kennyini oyo mwana nina loozi waabwe era ogwo omukolo oguliko gwabaddeko gwe omukolo nina loozi tosobola kugendayo nga toli waabwe ne baba bakuwaana. Njagala mumbulire omuntu wa Gomasi gwe mwalabyeko ogwo omukolo olaba basobola okusosola owaabwe leero ate gwe zinkulubuse waabwe gwe mukiibi gwe katamba sima gwani gwe Ssekiwunga gwani banaakwagala oba mwesiba ku bagenda nti mulabye abeewammwe. Waliwo omweyaja n'ambuulira awo weeye waffe n'aŋŋamba Kyagulanyi asosola era nze kyekitamunjagaza buli waayimirira abeera atuvuma ne mugamba abeera abavuma ne mugamba muka Kyagulanyi muti si muwala wammwe. Njagala ombuulireyo omuntu omu ali mu famire ya Museveni nga yenna Kigudde yenna Kanguubi yenna Biki yenna Gayi yaani ng'ali mu famire ya Museveni nga baamuwasa. Era bwe namubuuza ekibuuzo ekyo yasirika teyaddamu kunnyega kubanga yamanya mukutte ewaluma. Ne mugamba abantu mu okumanya musosola nammwe kennyini temweyagala. Kati olw'okuba nina loozi tawagira Museveni bo balabira ddala takyali mwana waabwe baba bamuzaalukuse. Olaba Kyagulanyi yabawasaamu naye era bakulaga tebamwagala. Okitegeera kati ate olwo nina loozi abawagira obuwagizi. Naye nga Kyagulanyi ne waba akutta obuyinza ssaawa zino be babeera ku mwanjo nga bakodomi be naye ekyo tebasobola kiteeka mu bwongo. Bo bakyali mu eri stone age gundi system. Bo tebafa ku muntu agenda bawa kirungi bafa ku muntu waabwe oli asaze kati nga ffe ayambadde nga ffe simanya ayina enjala ayina amanya agali gati ayina ennyindo eziri ziti ebyo bye balonda. Bo balonda mannyo na nnyindo tebalonda busobozi. Abo be bantu betumaze nabo emyaka 4 mu buyinza kyova olaba nti buli sekita yonna yafa. Buli sekita yonna erimu ono. Banyumya mu nnimi zaabwe eggwanga baliteeseza mu nnimi zaabwe eggwanga erina ennimi 5 nga mu 7 plus 5 mu 8 naye abantu abatukulembera bwe baba bakulembera eggwanga eryo nga batupulaningira biti bye bagenda tukolera banyumya mu lulimi lumu. Olulimi lumu lwe lwogerebwa mu maofiisi gonna. Tunuulira ba permanent secretary bonna around Uganda baki bayinza okuteekawo n'olaba nti ono bataddewo simanya minisita Kiwanda Suubi naye nga permanent secretary we w'amaanyi n'okusinga Kiwanda Suubi nga permanent secretary waabwe ng'awa order ey'amaanyi n'ekolebwa n'okukolebwa okusinga Kiwanda Suubi. N'otunuulira Nabbanja baba Musafiri waabwe omukazi omunyolo oyo akola ebitasaanidde mu bantu. Bw'omutunuulira oyinza okusanga nga permanent secretary wa Nabbanja ayinza n'omuwa orders. Oyinza okusanga nga permanent wa Nabbanja ng'ayina amaanyi mangi mu office of the prime minister okusinga ne Nabbanja kennyini ng'omuntu. Those are the people. Olaba basosola waabwe dera ate gwe simanya gwani gwe Ngoobi gwani gwe Masaaba gwani bagenda kwagala. Bano abantu batwagala tubawagira. Ne bw'oba tubawagira oba tebakyayagala na kukutunulako baba tebaagala na kumanya oba bawunyira na bubi oba okitegeera beeyagala bokka na bokka. Kati abantu nga bano mb'obakwasa obuyinza bw'eggwanga Uganda kitegeeza omuntu yenna atabawagira oba yawukana ne opinioni zaabwe oba yawukana n'entegeera yaabwe nga omuntu baba mutwalira ddala nga mulabe waabwe. Gwolaba batuuka okusosola omwana waabwe lwakuba yawukana nabo mu nzikiriza yaabwe ey'ebyobufuzi ne batuuka omumusenza akati ng'ekikere ne bamuboola to that extent. Kati teebereza nga gwe atabawagira nga gwani mannya kyawo ge mwetuuma nga gwe Nabukalu baba bagenda kwagala. Era nina loozi bamukutte bulungi ne bamukwata n'obuwombeefu ne bamusindika mpolampola n'avaawo. Naye wabakubaawo ggwanga ddala bano simanya muki singa bamukubye n'omumukuba abo boolaba singa bamukubye
beba abantu bemukwasize eggwanga abali mu buli kitongole olaba basobola okusosola bwe bati kati tebereza abali mu zi offices nga gyogenza okusaba omulimu nga gyogenza okusaba omulimu nga gyogenza okusaba omulimu gwe mukiibi gwe kyambadde gwe sekitto oba ogenda kusangayo oba bagenda kusenza kiti nga kigere bana abasajja tebakyalina yadde moral authority esigala ne mu buyiza bw'eggwanga Uganda because we cannot tetusobola kubeera n'abantu abafaanaganako bwe bati nga bateekinga abantu abalala nga bisiraani tebagala nakwesembereza babatwalira ddala nga kizibu bo be bantu ate ne bakulaga nti for us we have to love them by force tulina okubaagala lwampaka this nonsense is going to stop. Is going to stop immediately. By the way, tulawo ne newunya ne ngamba abasajja bano bwe bana bamaze okuva mu buyinza bana abantu bagenda ku behaving how bagenda kutunula batya bagenda kubeera batya mu society z'abantu bantu mwe mutusosodde nene umulwa muvudde mu buyinza tetugenda basosolanga mu tugenda balaga okwagala kyeki. We are going to show how people can live with other people. Okitegeera mujongawo obubumba tutu abahima mukatu kama abayima mwine michwe mbi bakazi mwa batine michwa batakubasa kutola n'abantu abandi kuteekateeka mwesi ne yanyu you are above all nimwe mujahiguli ya buli kimwe kyona okushoti mwe nimwe timurahandiwe nk'abantu abandi mwine ki timukufashi timukunywa timukulya nk'abandi bantu abahima murekeraho emichwe mbi. That's why Ugandans, they are tired of you. They are tired of your behaviors. Behaving like devils. You Mahima. And you cannot see any Munyarwanda, any Muhima talking about this action. But oja kusanga bavude batandise okwogera mbunze ensigo obukyayi ndi musosoze byenjogera bya busosoze. Just speaking. But for them, they are really good in practicals. They don't even speak. They just act. That's how we need to act. We need also to act. Okulaga bana abasajja nti they are nothing to Uganda.